Oluvannyuma lwayo seeyo tubba akalulu twakugamba nti waliwo bakulembeze ba National Platform bakubira essimu ne bagamba oveeyo obanje Victoria National Platform. Mumpulira bulungi nnyo. Salonga Mulengeja nawuliddeko nti bali related n'oyo nvubuka interview wa Makoona sime bagatta mama waabwe sime mama wasenga musinga wa mama waabwe sime ba Luganda ne Makoona era bw'olaba kakkala n'omutwe kibalina mwaka sayisayi. I'm not sure about that information. Nafunyeeko source nti bandi banga bagatta baba mawe ba Luganda n'oyo mvubuka oyo Makoona era bw'olaba akafeesi ka Makoona n'enviri n'omutwe mulimu ka biology akatonto naye I'm less concerned about that. Nekyenjagala musooke mutegeere omwami ono yagambye nti aba National Platform bamukubira mbu abanje Victoria National Platform mukulu. Bulijjo bagamba tuzanya ne regime erina blackmail propaganda ne agenda. Tubadde ku social media wano since 2021 ne tugenda mu kalulu Mayiga nga akuba enkyukakyuka ne tuwangula Mayiga n'akolagana n'empuuga okugula ba MP ba National Platform bono babbamalayo. Tugenze mu kalulu nga Mayiga amye eyapule president of National Platform okozesa BBS ne CBS okujogererako. It is on record. Gweke nyini Mayiga okimanyi nti Robert Kyagulanyi Ssentamu omaze ebbanga nga wamwekweka nga toyagala musinkana. Ompulya bulungi nnyo. Otandika otya okugamba nti bakkubira essimu njala sooka kubuuza. Bw'obanga olira oyo mufumbe muteeketeeke wasanya kaulu Charles Peter Mayiga oyagala nve ku social media kuno. Njagala ondeetere essimu y'omuntu eyakkubira ogende either mu MTN oba mu Airtel oba Mango ekyaliyo simanyi oba Orange ekyaliyo simanyi. Njagala ogende mu companies ezo otuleetere call recordings or call records nga siza AI nga kuliko official wa National Platform akubidde naga please help us and demand our victory. Either Secretary General, Leader of Opposition, oba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, oba Deputy Spokesperson wa National Platform. Nga yakulinaga mukulu tuyambo okiriminge Victoria ffe. Ladies and gentlemen, omulimba asaana mukkiriza era bw'owakana musula mubeera waawo nga muleekaana. Omwami ono akozesa nnyo reverse psychology. Njagala leteyo meeting, video yonna oba recording nga waliwo amukubiddamu ga mukulu tuyambe otubanjize Victoria ffenno teriyo. 1. Twakugambanga ekintu akikimu to condemn the kidnap, the torture. Ebintu bya bisatu. Kidnaps ez'abaana Baganda, torture ez'abaana Uganda, land grabbing issues zaali ezisatu during the try moments of the 2021 elections. Kidnap, torture, ne land grabbing issues zaali ezisatu. Tetubangako na kintu kyonna kitukwetaaza kubanga gw'olowooza oli wa kitalo oli w'amaanyi toli wa kitalo. Office g'emaanyi toli wa kitalo. Mayiga, you are nothing. You are nothing because you are in that office you are occupying right now. Outside that office, you are nothing, and you are nothing to Baganda and in Uganda. The reason as to why I'm stating this is because you pretend to be, or you a lawyer or professional lawyer, but you are good at pretending and lying to the public. Nobody consulted you or contacted you seeking for support to claim our victory. Never in our entire life, nobody contacted you. Ngoyagala nve ku social media nte nkufuukidde akabizi k'ebitanga. Njagala olete recording ya AI nga waliwo akubidde okusaba okugenda otwegatteko. Bino si wayogera ng'okyali mbulanga oli mwoli. Ekyamazima obufuzi bw'NRM businga obwobote n'obwami mu bintu ebiwerako. Ekyamazima naye ate muwulire ki obufuzi bw'NRM businga obwobote n'obwami atakimanyi tamanyi byafaayo oba tabisomanga. Mu Uganda nga twegeraageranya ku mulembe gw'Amini oba ogwobote ne mubadde mutya. Tetusaana kugeraageranya Uganda ya leero ku mirembe gyalimu kakikya. Era njagala kibuuliramu abavubuka mwagala nnyo ebyobufuzi naye omutawaana temuwaayo obudde kulowooza bintu ne mubigenda mu busomyo mubikomya kungulu bw'onyiiga
ng'ojuliza Obote bw'onyiiga ng'ojuliza Ami lowooza ogende kino kituuke Kibondo ku Ntobo akootya. Alright. Eyo njagadde kuzzayo bantu kati kankuzze wano wennyini gwe wayogedde ebigambo bino kubanga nze njala kugamba kigambo ku kigambo okiwulire. Njagala omuntu alina obuvunaanyizibwa abayeni bagamba nti olabi. Alright. Kati waliwo enkusabidde otuwe obujulizi obulaga nti waliwo yakubira tubanje Victoria yaffe wana basigadde temwategeddewo owulira bwe yayogedde omwami ono. Abayeni bagamba nti olabi. Katikkiro bw'anaayogera tugende twekalakaase tuggyeyo obuwanguzi bwaffe abantu bajja kugoberera nga mbyogera nti nze ntegeka okulonda n'obeera mu katto kakati nze mbeerawo wakati kati balina bagamba ndi NRM bano bagamba ndi NUP nze ndi w'abantu bonna. Owekitiibwa abaana bannaabe nekintu okuli Robert Kyagulanyi Ssentamu wamu ne owekitiibwa Mathias Mpuuga beegwa mu malaka ate nga abaana ba Buganda mu abakulembeze ab'oku ntikko betwandibadde tusuubira nti nno musobola okubatabaganya musirize mutukkirize soketa omulemu tugenda kutandikira awo. Njagala ule video eno ng'etandika yeekubye omupiira n'obulimawa n'abwasa mayiga weekubye omupiira n'obulimawa n'obwasa wulira ng'etandika mbutwamukubira essimu ani yakubira essimu gwani yakubira essimu gwe wulira. Aba-NUP ne bagamba nti olabi Katikkiro bw'anaayogera tugende twekalakaase tuggyeyo obuwanguzi bwaffe abantu bajja kugoberera nga mbyogera nti nze ntegeka okulonda n'obeera mu katto kakati nze mbeerawo wakati kati balina bagamba ndi NRM bano bagamba ndi NUP nze ndi w'abantu bonna. Tosobola kweka bufere bwo mu ntandiko wajjanga ogamba oli smart nnyo era osobola okulimba abantu but it is over now. Tochasobola tewali ekisooka tewali yakubira simu kubanja buwanguzi kubanga we demanded our victory up now we are still demanding it. Bavumye Ssaabasajja Kabaka omwezi guno n'okuvuma Abaganda tonnavaayo kwogera kuba you among the group abafandinga okujolonga Obuganda olwa interest zammwe. Ekyo si kyekikulu. Nze ensonga ezikwatagana nange naawe ku Sandra ngezo zikwatako zino mbali njala kuyisa political statement zange zewakoze nga weekuba goal ng'ogamba national platform yakubira obanje victory ate obanje victory ejjako mukamaawo obamu amagezi mayiga otegeera ddi obamu amagezi okubanjise victory ejjako mukamaawo gwoloza abantu bayise basiru olw'okusirika ffe tokkubira essimu obanje ddi victory bajjeko mukamaawo akusasula omusaala era akutadde mmengo nga n'okugobagobeza edda mulalogaano gizaayo ffe tukubira essimu nga mpuga mugobye kubadde kuba bamujje kuba loop era tukubira essimu ojjeko otuyambo ojjeko Museveni mayigo otegeera gwe ekyo si kyekikulu ekikulu kiri nti mwe twabategeera bulungi nnyo mwali mwekwese ebbanga ddene nnyo naye tujja bafuukuula yonna gye munaamwekwese ekirungi tutegedde buli kimu nga bwe kirina okuba kati katugendeko ndowooza abaagala akatabo k'emmese ndowooza akatabo kaki akatabo ka k'embuzi ngenda kabasomera temupapa kenzirako essaawa zino waliwo embangire okusoma akatabo k'embuzi kansoke malo bazanyira amaloboozi gano abiri nga galifaalinga ku statement Diddi gye yakoze ng'akola tribal statements ng'agamba nti ayigiriza mu comrade waffe Lunyankole eyo twagiziise yawedde so fellow comrades, fellow Ugandans, mostly Banyankole, don't be worried. We don't have problem with you. The problem with that boy, he drinks so much and he forgets to go back at home. And for us now, we know that he doesn't reason because he has just megabytes in his brain. He doesn't have even 0.5 GB RAM. He has megabytes. Katonda yamwa megabytes mu 2000 GB wa demu. So, tetulina buzibu statement wajije twajinazizao. Stay where you are, be happy, don't worry, we don't have any problem with you. The problem with those people who come afraid to be Banyankole, but they are not Banyankole. Because these people, they think like cows, they think like cattle. Because they insist himself bihogo and educate bihogo. Sell a cow and educate a cow. That's why they have, that's their level of understanding. They don't think beyond their faces. They think near their faces. They don't go beyond their faces.